po jako akawuwo. Aina 13. Onen Peter Obama wa myaka 13 yabula ku bbalaza ya sabbiiti eno oluvannyuma lw'okuva ku ssomero gy'asoma ku ssaawa nga 11 ez'olweggulo. Nze Nasona Halima noonya omwana wange bamuyita Onena Peter yabula olunaku olw'emmande ng'avudde ku ssomero alina emyaka 13 era yabulira Lungujja opposite ne poliisi wansi awo era yenna nsaba anaabamulabyeko ankubireko ku nnamba zange z'essimu. Nnyina w'omwana ono Nasona Halima nga mutuuze w'e Bulenga wakati mu maziga annyonnyodde lwe yasemba okulaba ku mutabani we. Yabula olunaku olw'emmande asomera Mengo Primary School era yabulira ku Lungujja ebitundu eby'Elungujja era gyasangibwa era tubeera ne kati munoonyeza simulaba. Ono awanjagidde omuntu yenna alaba ku mwana we okukuba ku nnamba z'essimu 0759 37 94 28 oba 0776 03 33 24 okumuleeta wano ku ABS TV e Kawaala oba okumutwala ku poliisi ekuli okumpi olwo ekirabo ofuna banakusulirako ng'okinona. Ne kati munoonyeza simulaba nsaba yenna ali eyo n'abamundabideko ankubireko ku nnamba zange z'essimu zineeno kweziri mulamu talina buzibu. Ensangi zino abaana babula kiro na misana nga mu mbeera eno abazadde musaanye okufaayo ennyo okukuuma abaana bammwe okusobola okwewala obuzibu buno.